Abasuubuzi bamufuna mpola babanguddwa ku ngeri gye basobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ezigendereddwamu okutumbula amakolero amatono. Bino byogereddwa mu lukuŋŋaana lw'abasuubuzi olukubiddwa mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo wakati mu kukuba ebirowoozo ku ngeri bannamakolero amatono bwe bayinza okuyambibwa. Kinajjukirwa nti gavumenti ng'eyita mu nkola yaayo eya National Development Plan yazuula nti amakolero amatono ga nkizo nnyo mu kwongera ku kutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Okusinziira ku mwogezi wa Private Sector Foundation Uganda, ekitongole omweggatira banneekolera gyange Sarah Nakibuuka ategeezezza ng'abamakolero amatono bwe basanga okusoomoozebwa nga bakola emirimu gyabwe omuli obutaba na bukugu, obutaba na busobozi bwa ssente n'emiziziko emingi egiri mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Uganda National Bureau of Standards ssente zeyina tezigimala. N'abantu abaliwo tebamala. Tebasobola kutuuka mu buli village mu buli kyalo. Balabe nti omugaati guno guli ku standard yeetaagisa. So bintu bingi nnyo tebinaba kufuna standard yeetaagisa. So kiba kitegeeza tebasobola kutunda mu katale aka East Africa. N'abantu baffe wano bagenze balabuka. Tosobola kumala gagula kintu nga tolabye standard ki gye kiriko. So abantu baffe mugende maaso mu registering business mufune obukonge bwa UNBS musobole na mu competinga tusobole okulakulanya ensi yaffe. Nakibuuka ayongeddeko nti ku mulundi guno bakolera wamu n'ebitongole bya gavumenti okutuusa ku banneekolera gyange obubaka mu nnimi zaabwe enzaaliranwa lwe kinaabasobozesa okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Abantu lwe bategeera tugende mu maaso okusomesa abantu bategere poliisi eno nangeri ki gye bayinza okolaganamu ne ministry. So tetugenda kutula butuuzaawo. Bo banneekolera gyange abamakolero amatono balaze obutali bumativu eri ebitongole bya gavumenti omuli ekya Uganda National Bureau of Standards okwesulirayo gwa Nagamba nga babasasuza ensimbi nnyingi okuwandiisa amakolero gaabwe n'obukumpanya obujjudde mu kitongole kino. Balabika tebayina database gye bakozesa kukuuma byabo abaasooka balyoke bongereko abapya. Kale ensonga eyo ate ffe nga tugamba Revenue Authority bwe yali agala abantu bangi bawandiise bizinesi zaabwe yakikola nga kyabwereere. Lwaki bano baba baagala abantu bewandiise bangi nabo tebakikola nga kyabwereere ne baleka kunyigiriza abantu. Amakolero amatono gaweza ebitundu 49 ku buli 100 ku makolero agali mu ggwanga ng'abantu abasukka mu bukadde 2.5 be balina emirimu mu makolero gano. Bano be bavunaanyizibwa ku bintu ebiwerera ddala ebitundu 20 ku buli 100 ku ebyo ebikolebwa mu ggwanga nga singa baba bayambiddwa enkulaakulana yaabwe yakuvaamu omulamwa. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.